era eno yeddalusu yaffe esoose ndowooza gaggadde. Leero tusaba Allah atuwe enkuŋŋaana zino ezifaanaganako bwe ziti nga nnyingi nga ziddiriŋŋana. Seba abasiraamu bano beeteefuteefu okuwuliriza ebigambo byo biidhinillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yawmiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'du. Matenda amajivu ga Allah subhanahu wa ta'ala nkakasa tiyasinzibwa yekka mu butuufu. Musaba sokusaasira ebyengera n'emirembe ku mukama waffe nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama ne basahaba be n'abo bonna abanaagoberera obulungamu bw'ebyo bye yasomesa okutuusa olunaku lwe tulisinkana ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nkuutira omwoyo gwange n'egyammwe okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yatutonda ffe ng'abantu n'amajinni n'atuteeka ku nsi kuno ng'ensonga etutondesezza yakusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Yagamba wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saatonda abantu n'amajinni okujja kubabeere nga bansinza. Ebirala byonna bitukolera ku nsi kuno bituyambako kutuukiriza kusinza Allah. Okuwasa kuyambako kutuukiriza kusinza Allah. Sente zetunoonya zituyambako kutuukiriza kusinza Allah. Allah subhanahu wa ta'ala wamala otuteeka kuno ku nsi n'atulagira okubeera nga tumusinza. Yamanya tetuyinza kumusinza mu nsinza gy'ayagala okuggyako nga atutumidde ababaka ne bajja batunyonyola butya bwe tulina okumusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'atutumira ababaka bajje batusomese batunyonyole butya bwe tusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Nga n'ababaka bonna Allah be yatuma kye baatandikirangako kye baamanyanga nti Allah kyabatumye ekikulu mu byonna kyakulagira abantu basinze Allah bave ku kwewuddiisa n'ebyobuwangwa n'ennono n'okusamira n'okusinza amayinja n'okusinza ebitayogera. Ekyo buli mubaka yenna Allah tabaraka wa ta'ala gwe yatuma ekyo kyeyatandikirangako. Allah agamba walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula. Buli mulembe twajja tutumamu omubaka ani ibudu llaha alagira abantu basinze Allah omu yekka wajitanibu ttwaguuti bewale ebisinzibwa ebirala ebitali Allah subhanahu wa ta'ala. Mu aya endala Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama wama arsalna min qablika min rasuli. Teri mubaka yenna gwe twatuma olubeeberyerwo illa nuhi ilayhi okujjako twamussangako obubaka annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tewali agwana kusinzibwa tewali ateekeddwa kusinzibwa okujjako Allah jalla wa ala. Allah nga ategeeza abantu nti ye yekka gwe babasinza. Naye abantu okusinza Allah subhanahu wa ta'ala nga bwayagala bangi bakivaako basaala naye ng'ate basamize balungi, basiiba naye ng'ate balina irizi, bambala nga abasiraamu bwe bambala
naye ng'abaana we bali mu luwummulanga luno bagenda mu bika byabwe ne bakola emikolo egy'okumanyagana, ne basamira, ne baabya ennyimbe, ne bamala abalongo, ate ku jjuma n'akomawo mu muzikiti. Omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama tewali buzibu bwe yafuna mu bantu b'e Makka ng'olunaku lwe yakeera n'abagamba qulu la ilaha illa Allah tuflihu, mugambe nti Allah ali omu yekka gwe muba musinza, ebirala mubiveeko, mugenda kwesiima. Awo batandikira okumuvuma, bwe batandikira okumukkakkanya, bwe batandikira okugamba nti muguwa ddalu, n'ekyavaamu kumwagaliza kumutta. Abantu buli lunaku bawulira nga babasomesa okuva kusamira, abasiraamu bave kusamira, bave kumala abalongo, bave kuzimba amasabo, bave kutereka ebifundikwa bye basikira ku bataata baabwe, ebokisi ya lubaale gy'alina mu nnyumba, ekifundikwa kye yasigira ku ssengaawe, ensawo ya ddungu gy'alina mu nnyumba, omuti oguli mu kika, abalina omuti gwabwe mu kika, obutanga, okutereka obulira bw'abaana, okwambala irizi, abaana b'abasiraamu osangana balina irizi, empete za lubaale, obukomo bwa lubaale. Abantu bawulira ensomesa zonna nga zibasomesebwa buli lunaku nga zibakoowoola okuva ku ebyo badde ku Allah, naye lwaki balemera ku shiriki? Olwaleero kyenjabadde njagala mu musomo guno tutunuulire ensonga abamanyizi bayogera eziremeza abantu ku shiriki. Asbaabu al-inhiraafi anil aqidati as-sahiha, ensonga ezijja abantu ku nzikiriza entuufu ne bawunzika nga bagenze n'okulemera mu bushiriku, ng'amateeka ga Allah bagababuulira buli lunaku olw'ejjuma, darasa nga zino bwe zisomesa, ne bategeeza abantu baawule Allah, naye abantu ne balemera ku shiriki, ne balemera kusamira. Waliwo ensonga ezibaleetera okulemera ku ebyo zetwagadde tutunuulire mu darasa eno. Ensonga esooka mu nsonga eziremeza abantu ku bushiriku, esooka taqlidu al-a'ma, taqlidu al-abai, taqlida al-a'ma, okugoberera bakadde baabwe olugoberera olw'ekizibu ky'amaaso. Eyo y'emu ku nsonga eziremeza abantu okusamira. Ensonga namba 1 tumanyi baawa okugoberera bakadde baabwe olugoberera olw'ekizibu ky'amaaso. Era buli mulembe gwonna Allah tabaraka wa taala bwe yatumanga nabbi ajja agamba abantu bave ku shiriki basinze Allah nga tebali ku bushiriku. Ku mulembe gwa nabbi Ibrahim bwe yabatuukako yabagamba ma hadhihi tamathilu allati antum laha akifun, gano amasanamu gange ki ge mumalirako obudde bwammwe nga musinza, ne mugasaddaakira ne mugawongera. Bamuddamu ensonga eki, inna wajadna abaana kadhalika yafalun, inna wajadna abaana laha abidin, twasingana bataata baffe basinzaaga amasanamu. Yensonga gye baawa, twasingana bataata baffe basinza masanamu. Ku mulembe gwa nabbi Musa alayhi salatu wassalam bwe yajja okubagamba balekewo okusamira, balekerawo okumala abalongo, okutereka obulira bw'abaana, okusinza emiti, qaalu bamugamba ajitana, otujjidde lina'buda Allah wahdahu, suratu Yunus, tusinze Allah omu yekka, wa nadhara ma kana ya'budu, ajitana litalfitana amma wajadna alayhi abaana wa takuna lakum alkibriya
fama nahnu lakuma bimuminin. Ne bamugamba otujjidde gwe ne muganda wo Haruna mwagala kutukyusa mutujje ku bye mutusanzeeko ne bataata baffe, obeere gwe Musa ne Haruna nga mmwe bawaggulu mwagala kutwala bufuzi. Ne baga nti fama nahnu lakuma bimuminin, ffe tugenda kubakkiriza. Ensonga gye bataddewo ekizibu kyabwe tebaagala kubakyusa kubajja ku ebyo bye babasiŋŋaanyeeko ne bataata baabwe. Wakadhalika ne nabbi Salih ne nabbi Shuaib, bannabbi abo bonna bwe baasomesanga abantu okubajja ku byabwe babazze kusinza Allah, bagambanga ajitana lina'budu allaha wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu abauna fa'tina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin. Otujjidde tusinze Allah omu, tuve ku bakadde baffe bye baaliko. Ne bagamba ffe tugenda kuva ku nkola y'abataata, leeta buleesi bibonerezo, fama nahnu lakuma bimuminin fa'tina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin, leeta bibonerezo bw'oba oyogera amazima. Wakadhalika ni Shuaibu, asalatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna au an naf'ala fi amwalina ma nasha. Gwe Shuaibu, esswala z'osala zikulagira ffe tulekeyo bataata baffe bye baali basinza? Ku mulembe gw'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yasiŋŋana Abakuraishi balina bye bakola bingi. Baali basinza amayinja, baali basaddaakira emiti, baali balina cultures ez'enjawulo. Naye omubaka sallallahu alaihi wasallam bw'abakoola abajja ku bye babaddeko abazza kusinza Allah, emu ku nsonga gye baawa baamugamba inna wajadna abaana ala umma wa nahnu ala atharihim muqtadun. Ffe bataata baffe twabasiŋŋana kweno enkola, naffe ku buufu bwabwe kwe tukyali kwe tutambulira. Mu aya endala Allah tabaraka wa taala yagamba wa idha qila lahum ta'alaw ila ma anzala Allahu wa ila ar-rasul, bwe babagambanga nti mujje abange mugoberere Allah byassizza, mujje mugoberere omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, qaalu bagambanga hasbuna ma wajadna alaihi abaana, owange ffe tukyali batebenkevu, bikyatumalira byotusanzeeko ne bataata baffe. Mu aya endala wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba. Bwe babagamba nti mugoberere Allah byassizza, abaga nti ffe tukyagoberera bye twasangako bakadde baffe. Allah n'atukugamba awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wala yahtadun, wadde bakitaabwe be bagamba baali tebalina kye bategeera ku by'eddiini era nga tebaali baluŋŋamu. Omuntu n'agugubeera n'agamba nti nze nkyali ku byabajjajja. Kati ezimu ku nsonga ezisibya abantu mu bushiriku kwe kugoberera bakadde baabwe olugoberero lw'ekizibu ky'amaaso. Wegenda obuuze omuntu kyangu nnyo eyeddira emmamba, omugambe lwaki teweddira mmamba, lwaki tolya mmamba? Ayeddira emmamba muze lwaki tolya mmamba? Waliwo aya mu Qur'ani egaana okulya emmamba gw'omusiraamu? Ow'obutiko, ow'ekkobe, ow'enseenene, ow'omutima, genda omugambe lwaki towasa wa mutima nga naawe oli wa mutima? Waliwo obujulizi bwayinza okukuba mu Qur'ani oba mu hadisi? Kubanga mu Qur'ani ekiriyo kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, ebiri mu nsi byonna ebya halaali Allah yabitukkiriza okubirya. Naye kati abasiraamu ababeera n'emizikiti va ku batali mizikiti, wabula abasiraamu ababeera n'emizikiti nga wano mu ddarasa, awulira bw'omugamba okulya emmamba nga wammamba ajula okugwa mu bulago. Era kati antunuulira takyantegeera, atandise ebintu bye, omanyi yantabulako ebyo, ati andaba nga atandaba. Bw'omugamba nti ow'emmamba alya emmamba akwata ku mutwe bw'ati nanga twafudde dda. Ye omusajja bamuzaalawa mu Buganda wano, ow'emmamba nalya emmamba, oyagala kutukola ki?
bw'omugamba nti ow'ensenene akkirizibwa okufumbira ow'ensenene la ilaha illallah ate wewe unyagamba la ilaha illallah. Lwaki togamba munagadya, lwaki toyita mudungu, lwaki tomutamu mukasala, gamba jjajja mukasala. Naye ogamba ow'emmamba ali emmamba la ilaha illallah, kati ogamba la ilaha illallah, la ilaha gamba ow'emmamba ali emmamba. Kati gwe byogera oba tobitegeera. Ow'emmamba akkirizibwa okulya emmamba, ow'obutiko akkirizibwa okulya obutiko, ow'ensenene akkirizibwa okulya ensenene. Allah ayati mmeka mu Qur'an mu suratu Ahkaf yagamba qul araaytum ma tad'una min dunillah, mulaba abo abakulu b'ebika bemusinza bemwakkiririzaamu abatali Allah, aruni madha khalaqu min al-ardi, mundage muno mu nsi batondayo ki? Am lahum shirkun fi samawati, oba basharingako ne Allah mu ggulu ng'atonda ensenene oba ekobe oba obutiko. Allah nagati ituni bikitabi min qabli hadha au atharatin min ilmin in kuntum sadiqin, muleteyo obujulizi olubereberye lwa Qur'ani nga bwakiyivu nga bugamba nti ebintu ebyo tebiriibwa. Suratu Ahkaf. Mu suratu Yunus Allah yagamba kul araaytum ma anzala Allahu lakum min rizqi, mulaba ebyokulya ebyo Allah bye yabasiza, mulimu emmamba, mulimu ekkobe, mulimu obutiko, mulimu ensenene, mulimu emmamba, mulimu ente, mulaba riziki eyo Allah gye yabasiza. Allah agamba nti faja'altum minhu haraman wa halala, ne mukeera ku makyamu ne mugamba ebimu muziro tebiriibwa, ebirala biriibwa si muziro. Allah wulira bwe yabuuza qul Allahu adhina lakum, mukakasa ekyo Allah yakibakkiriza? Am ala Allahi taftarun, oba mwateekawo ku Allah bulimba? Kwebyo ebiri waliwo ekimu, imma Allah yabakkiriza ab'emmamba obutalya mmamba, oba mwateekawo bulimba kwani? Ku Allah. Kati ekibuuzo, genda obuuze taatawo oba maamawo oba ssengaawo omugambe naye ffe ab'emmamba lwaki tetulya mmamba? Agenda kuwa ansa ki? Agenda kuwa ansa ki? Bajjajja munnange nange muzzukulu nasanga bwe batugira, ne bwogenda ku jjajja addako owakasolya akubuuza mwana wange oyagala kwonooneka, oyagala kulya mmamba likanikole. Bajjajja baffe era abasiraamu babeera mu madarasa nga gano nga ne mu nnyumba yo mulimu akapande, abaana n'abazzukulu omuziro mmamba, era alaba we kali akola ddaawa, abaana n'abazzukulu omuziro mmamba. Kati ddaawa eyo gy'okola lwaki tojjayo akakapande? Ye abazzukulu obagazaaki, lwaki tokoma ku baana bo gamba abaana nange muziro mmamba? Naye n'olumba n'abazzukulu, abaana n'abazzukulu omuziro mmamba, abazzukulu bava ogwobazaala. Eyo ddaawa ya kiyaaye. Akakapande genda okajiyo kakijega. Allah agamba emmamba lya, jjajja wagamba tolya, gwogenda na bya jjajja weewuunya. Allah agamba lya, jjajja wagamba tolya, kati watwala byani? Kubanga Allah tabaraka wa taala agamba kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Mu aya endala natukana tuga nti la tuharrimu tayyibati ma ahalla Allahu lakum wala ta'tadu inna Allaha la yuhibbu al-mu'tadin. Temugezaako ne mweziyiza ebintu ebiri halali Allah bye yabakkiriza. Ekyo Allah kyagambye. Yatuuka ne Nabi Muhammad sallallahu okusamira okumala abalongo biki? Taklidul aba, kugoberera bakadde baabwe, naye ng'ate olugoberera lwe bagoberera lwa kizibu ky'amaaso. Nze ekika kye nsinga okwagala ng'ogyeko kino ekyaffe kye tugenda otutongoza, ekika kyaffe eky'embizi. Kati ekika ky'ente nakyo nkyagala. Abantu b'ente balungi nnyo, bagezi, tebalinga mmwe ab'emmamba n'ab'ensenene n'ab'ekkobe n'ab'obutiko. Abasajja abeddira ente baamanya buli mukolo gubeerako enva ez'ennyama, kati ng'ani gw'onooliisa ebijanjaabo ku mukolo. Kati era bo bagamba nti banne muli ente nga temweddira nte, bagamba nti tweddira nte etambula, naye wano ziba nnyama nva nga balya. Bwe bavaawo olumu ne bagamba nti tweddira nte ya lubombo, bwe bavaawo tweddira nte eteriiko mukira, bwe bavaawo tweddira kikere, nga batokomoka omugambo naye nga balya. Batokomoka omugambo ne balya. Kati mwabala ne mugeje ne musiganga muli bajjega, babaleka mu mmamba zammwe, temulya mmamba mwe mumanyi.
abo abasajja b'ente bakatongole tobazanyisa bagezi bazibu tebayinza kukkiriza bintu bya kiyayiyayi ebyo mutolya nte weddira nti ntya era oga nti ffe tetugeddirako mukira naye ennyama tugirya ente tweddira kikere lwaki baba bayogera nti nga batokomoka omugambo ogubayisaawo okuwuta supu mukawuuta lumu abeddira n'abateddira akusinga n'okulya ebifimu ati gwe wemmamba olyawo obwongo bwo bwonna bwonna bwayonoonekera ddala ogamba abaana n'abazzukulu omuziro mamba aligikombako agenda kubutuka agenda kolere abutukawa gwe gulira abaana b'emmamba awakolayo kiba n'agikola olwaleero vaana ogenda ogigule wali ogitwala awaka otege ku lusaniya olaba abaana kyebagenda okukola emmamba meyaga taata nga waliwawo okuleeta emmamba eno ng'ewooma okufa n'enseenene bwe zityo kati ebimu ku biremezezza abantu mu bushiriku ekisookera ddala taklidul a'ma okugoberera okw'ekizibu ky'amaaso buli kyomubuuza lwaki okola kino bajjajja aliya yankwatadde ka vidiyo n'akampeereza nga nyinimu mu maka agamu yabadde afudde kaakati mugimu ku mikolo egikolebwa nga nyinimu afudde bafumbawo ekimere bayita gumere bafumbawo ogumere bampeereza ogumere kati ono yabadde akwata nga ababuuza abali ku gumere naye ng'asinga okugwogerera yabadde ate alina akakaaya yenna yeebikkiridde nga yayogerera ogumere kati n'amubuuza lwaki muguyita gumere nti tuguyita gumere kubanga yemmere efumbibwa oluvannyuma lw'okufa kwa nnyinimu kyekisooka ekyokubiri gyabadde eminwe nga bagiyiye ku lulagala luli ku ttaka n'amugamba lwaki muyiye ku lulagala n'agamba nti tuyiye ku lulagala tutegeeze buli wa famire eno nti agula essowaani yafudde n'amugamba nti ago amasala nga tegedde tate kaakati n'amugamba ate lwaki temuli munnyo n'amugamba nti temuli munnyo era kutegeeza buli akombye ku mmere eno nti agula omunnyo yafudde n'amugamba nago amasala gawedde n'amugamba ate ekirala emmere eno lwaki ya minwe lwaki matooke nti ekigendererwa kubikira lusuku nalwo twalubikidde nti nnyini lusuku yakoze eki yafudde kati nga balya naye babadde balya oli ne yeenuguuna nakati nikampuliramu kutunnyo naga ani yasobezza emmere eno ani yagitaddemu omunnyo wasobezza emmere ku nkomero no zaga tebalina gaddayo okufumba gumere gulala ne baga nti kake tumale gali akasita kasobyako katonotono tunaagenderaawo balinamu nabo ndowooza bakasulu mu swala obanga musaafiru okkirizibwa okusala ku swala tewali buzibu tugenderaawo kasita oli mu lugendo kati nabo bakiweye ne baga nti kasita munnyo twalumu tugenderaawo amasalawo ne gakyukamu katono naye nga yakoze omusango gwa naggomola ogumere oguteekamu ki omunnyo kati abasajja n'abakyala abali ogumere bw'obabuuza ogumere guno Allah yagubagamba wa tebalina bajjajja baffe bwe bato bwe baali bakola okusamira bajjajja bwe bato bwe baali bakola okumala abalongo bajjajja bwe bato bwe baali bakola obutalya mmamba bajjajja bwe bato bwe baali bakola omusiraamu yenna omugezi ayagala okuwona alina kugobera Qur'ani na Sunna kyobola Sheikh Salih Fawzani yayogera n'agamba tahrimu okuziyiza ma ahallahu Allah ekintu Allah kiyakkiriza nti kiri halali tahrimu okuziyiza ma ahallahu Allah ekintu Allah kiyakkiriza nti kiri halali wa tahrilu n'okukkiriza ma harramahu Allah ekintu Allah kiyagaana kufurun ijma'an buba bukaafu abamanyi bonna bakyegattako yuaddu dhalika kufran ijma' abamanyi bonna bakyegattako nti buba bukaafu okuba nti ekintu Allah yakikkiriza gwokigaana ate kyeyagaana gwokikkiriza ekyo abamanyi bonna bakyegattako ne bagamba nti yuaddu dhalika ekyo kibalibwa nti buba bukaafu ijma'an bonna ate bakyegattako abamanyi tewali ayawukana ku ekyo mathala embizi teriibwa singa gojjowa embizi tirina mutawaana ne bakubuuza otegera bulungi ntegera oli mulamu nti ndi mulamu waliwo akasa okwogera ekigambo ekyo tewali
okyogedde otegeera nti ntegeera embizi eriibwa nti eriibwa Allah yakikkiriza nti Allah yakigaana naye nze ndaba eriibwa abagamba olinga Matayo tosaalangako neswala n'emu oba ofaananira ddala bamukasa abasamize bamutuula ku ngo nolwekyo min asbaabi al-inhiraafi an al-aqidati as-sahiha ezimu ku nsonga ezijja abantu ku nzikiriza entuufu esookera ddala taqliidu al-abaa'i taqliida al-a'ma okugoberera bakadde baabwe olugoberera olw'ekizibu ky'amaaso ensonga ey'okubiri mu nsonga eziremeza abantu ku bushiriku ne bawulira nga ayati zisomebwa buli lunaku naye ne bagaana okuwuliriza adamu tafaquhi bi ahkaami ddiini adamu tafaquhi bi ahkaami ddiini obutasoma mateeka ga busiraamu obutasoma mateeka ga busiraamu kubanga omuntu bw'aba yasoma amateeka g'obusiraamu era kyobula nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yagamba man yuridi llahu bihi khairan yufaqihu fi ddiin Allah gw'aba ayagalizza ekirungi amufuula mukenkufu mu ddiini Allah kasita akufuula omukenkufu mu ddiini osobola okwawula era buvunaanyizibwa bwa buli muntu yenna okusomesa abaana b'eddiini nga bwensanze kansala ayogerako okusomesa abaana b'eddiini buvunaanyizibwa bwa buli muntu okutwala omwana wo wanaasomera eddiini nga ku ssomero eryo baaziina bafuna wuzu bafunayo akadde ak'esswala naye gwe omwana wo n'omusomeseza mu senti mawaggali agenda fuluma nga ki nga mawaggali kubanga omwana asomedde mu senti mawaggali gwe omulowooza kuvaayo ng'akoze ati bw'anaaba tafuuse mawaggali bw'atakkuba ekintu batwewuunya kuba ekyokukuba kiba bamutaddemu abaana ab'obuwala kyatteeka okubasomesa eddiini nga bwe tusomesa abaana ab'obulenzi abaana ab'obuwala kyatteeka okubasomesa eddiini nga bwe tusomesa abaana ab'obulenzi naye abazadde bangi abaana ab'obuwala tebabasomesa ddiini beekwasa ekintu eki oyo agenda kubeera muwalimu wani yagamba nti buli muntu asoma eddiini alina kuba muwalimu omwana bw'aba yasoma eddiini omuwala bwe banaaba bagenda okumufumbiza ne bamugamba akole eminkuduulu akole amalogo akole ebyobushiriku ng'agenda kufumbirwa tagenda bikkiriza kubanga eddiini yagisoma naye omuwala ataasoma ddiini bw'anaaba agenda okufumbirwa bwe banaamuleetera akataasa namuga tegenda owetawaalizeemu oleeta amazzi nga yeetawaalizaamu senga amazzi gagendawa genda gafumba muwombo ebyo tagenda biwuliramu era agenda kulaba nga byangu nnyo ate ebigenda okusiba omusajja asigalemu kafuna wuzu nga musibe basenga mumusibe nga basenga abalogo bonna bajja buli kye bamugamba atwala butwazi kuba teyasoma ddiini basenga abalogo bakuŋŋaana kusaayo okufumbiza omuwala nuga nti ono baavudde ate wa nga taliko wadde obuufu bw'esswala yemu bwetyo obulamu bwe naye nga azze mu kufumbiza nagadi abeerewo nagadi ali awo atuuliridde omwana kino munkuduulu ku munkuduulu siteepu esooka ku yokubiri siteepu eyokusatu omanye tugenze ku yokuna amutwala siteepu ku siteepu la ilaha illallah ebyo byonna abawala abagenda obikola be batasomye eddiini gwe tunuulira mu famire yammwe abasinga okukayanira ebyobuwangwa n'okusamira be bataasoma ddiini era gwe bwogera n'oyogerako bakulabanga ow'olugezigezi bakulabanga ow'akajanja bakulanga aleeta oludiinidiini mumuleke ajja kukka ne gundi bwe yali alowooza yasoose okugenda mu mizikiti babeeramu ebyo ajja kukka alowooza obusiraamu yabutandise nga tulabye abasajja ababadde abasiraamu kati gundi tebasamira ng'atandika okujulizajulizawo awo abasamira gundi yasamira ne gundi yasamira alinde yalabye eki akyali mwana muto yalabye eki ogende wa mukadde wo n'akubuuza gwe sula walabye eki
naye naye bw'omubuuza mu mpulampula naye taata gwe waalabye eki naye talina kye yali alabye talina kye yali alabye ku musambwa nga kuli awo gwogera misana talina kye yali alabye akutiisatiisa naye muzeeyi waalabye eki ali awo yoleka emukuba yenna ali bulala obwavu muli bubi nawe bukuluma ebizibu byolina naye byayina naye waalabye eki mwana wa talina kye yali alabye talabako ku musambwa nga kuli awo gwogera kati ki kyaŋŋamba ki wali olabye eki talina kuba kutiisatiisa just kati bweoba wasoma eddiini oba oli munywevu ku ddiini ebyo tebikutiisa kusande yagwaliwo omukyalo eyankubya nga tugenda mukyalo ewaffe naye waliwo essabo seka nkoze nti essabo lino kulyokya lwali totuwerekeddeko ne twokya essabo lino mukola mutya okwokya amasabo ne mugala tewali kyamanyi kyetukola weesulemu bwesuzi kamba yaaya okoleeza essawo ojja kulanga lyaka era yalyokya lyawedde dda lyatuntumuka ne ligwawo nyaga tewali kyamanyi gwe weesulemu bwesuzi kamba yaaya olikoleeze ojja kulanga lyaka nga tewali wadde emmandu ekuboggolera bwa era yalyokya tewali wadde akamandu akato akamuboggolera nakya lwaki oyokya ebintu bijja sibyawo bya kusiriwaza bantu weesulamu kamba naye lubaala ono gwetumaze nebbanga mukwata omukalo eno juzi ne gituli eno si esaidi zekazo saidi zekazo eno twali yiganga mu darasa ya aqida awalan eyali eyiganga ng'omuntu ali ene wammwe ayina ekeesi erimu lubaale omwana ne mugala gwe weesulemu akamba yayo ogibagule mu nnyumba omwana n'abagula ekeesi n'agikuba ku bodaboda bagivuga paka yiganga nga lubaale tamugamba ontwalawa tewagiraba Hasani bagireeta ne tugikubako omuliro tugitwala mu jahannama nakati tubuuzanga omwana yagijja eno kazo gomayo okujja lubaale kazo n'omuvuga paka eyiganga akosi kamba yaaya weesulamu bwesuzi kamba yaaya wali lubaale ono gwetumbaddenawo emyaka akolawo ki wano ng'omugjawo era abaana abalina bataata bammwe bajjajja bammwe abalina ebigali byebateekamu sente muzigjeemu mpula nga bwe mulya buli lwoba ogenda ku ssomero olya ku sente buli lwoba ogenda olya ku sente ezo paka lwe zinaggwamu anaabuuza sente zitagawa nti abakuala ati munaye nkugamba eki baleka bajjajja batwala sente zaabwe abaana abagezi mutwale sente ezo eziri mbibbo eziri mbikeesikeesi ezo temubba z'abakulu ez'abatata bammwe naye zino ezalubaale eza jjajja ezo jjajja mukasa ensawo paka lwogimalamu essente ng'olinda ne balaateekamu endala ku ssomero ogenda kuba mugagga wali lubaale agula lugoye lubaale agula nnyama wali omulayi lubaale ng'ayimiridde ku mudaala agula ennyama kati sere bamumazaaki abajegaabo wamma mukwate sere ezo muzirye zamwagwe zirye totya twala sente oba za mukyalawo sombamu sente zonna ozimalemu lubaale asigale nga mwavu nga bwe yajja lubaale yajja ne sente tayina amakulu lubaale kati abantu batisa ebintu ebyo adamu tafaquhi bi ahkami ddiini butafaayo kusoma ddiini naye omuntu asoma eddiini n'agitegeera la tayina kyatiisibwa buli amanyi buli ekinaamutuuka Allah ekinamunyi Allah tasobola kutya lubaale nga mweraliikirirako ki lubaale olaba ye yafa bajjajja olaba bo baafa ne batasobola kwetaasa kati bwe bakutaasa eki nolwekyo adamu tafaquhi bi ahkami ddiini obutasoma amateeka ga ddiini yensonga eyokubiri esibye abantu mu busamize ensonga eyokusatu abamanyi gye bayogera mu nsonga ezisibye abantu mu busamize eziremeza abantu mu byawongo eziremeza abantu mu kutambula ekyennyumanyuma ekiro nga bajjeemu n'engoye at-ta'anu fi rububiyati llahi azza wa jalla okkuba ebituli mu buyinza bwa Allah okkuba ebituli mu buyinza mu kulabirira mu kugabirira kwa Allah at-ta'anu fi rububiyati llah okkuba ebituli mu buyinza bwa Allah kankuwa ekyokulabirako otegere ekyenjogera nti omushiriku amala kukuba bituli mu buyinza bwa Allah nalyoka agenda mu shiriki abantu ebibatwala mu shiriki ki katugambe ekisooka
kunoonya bugagga. Abasinga ekibatwala mu shiriki kunoonya bugagga. Kati ate Allah tabaraka wa taala yagamba ya ayyuha nnaasu, abange mu abantu, antumul fuqaraa'u ila Allah, mwenna muli baavu ewaani ewa Allah, wallahu huwa alghaniyu alhamid. Allah ye mugagga yekka atenderezebwa. Allah wamala okwekakasako ti ye mugagga yekka atenderezebwa, kitegeeza buli ayagala obugagga alina bunoonyawa wa Allah. Kati ate ono abunoonya wa musajja omusamize ow'ekyaggwe, alina akasabo kalina eri ku kibanja awasemba, kasubi, talina wadde emmotoka, n'abaana ababe balina mpale zokka tebasiiba mu ssaati, kyokka gy'agenda okunona obugagga. Ne bamuwa ebiboozibozi awo nti munaye omusajja obugagga abugaba. Abaganda bagamba omuganga teyeeganga, bamuterawo ekiboozibozi ekimugumaaza. Omuganga takola ki? Teyeeganga. Nemuka omubumbi aliira ku ki? Ku lujjo. Gutumanya omusajja obugagga abugabira ddala. Kati obugambo obukunyweza bukuzaamu amaanyi, bukusibire ku kiwaani ekyo ekyokuba nti lwakuba ye kale teyeewa naye nze ajja kubumpa. Kitegeeza omaze kukuba ebituli mu buyinza bwa Allah, omugagga asobola okugaggawaza. Allah tabaraka wa taala mu hadisi emu yagamba law anna awwalakum, senga abaasookawo mu mmwe, wa akhirakum, n'abanaasembayo mu mmwe, wa insakum, n'abantu mu mmwe, wa jinnakum, n'amajinni mu mmwe, qaamu fi sa'idin wahid, bonna bayimirira mu lusenyi olwo okuva ku Adamu mpaka alisembayo, n'amajinni bwe gato, mwenna ne muyimirira mu lusenyi olwo. Allah agamba nti fatalaba kullu wahidin minkum mas'alata, buli omu n'asaba kyonna kyawulira kyayagala. Wa ataitu kulla wahidin minkum mas'alata, buli omu mu mmwe ne mmuwa kyansabye mwenna. Mu hadisi Allah agamba ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusu almikhyatu idha udkhila albahr, siina kyenyinza kukendeerako ku bye nnina okujjako nkendeerako ekigero nga ekyempiso kyekendeeza bw'oba ogitadde mu nnyanja n'ogijeewo. Omusiraamu omuyanga nti ne bw'ogiteeka mu kikopo, ennyanja yatuwa kinene nnyo ne bw'ogiteeka mu ki kwata empiso etunga engoye ogiteeke mu kiki, mu kikopo ogijeewo oti, amazzi agali mu kikopo gaba gakendeddeko ki? Tekalabika, toyinza nakulaba nti uliko akakendeddeko. Kati Allah tiyagamba bw'ogiteeka empiso mu nnyanja kyekendeeza ku nnyanja, Allah kyakenderako senga aba abawadde mwenna buli omu kyasabye. Oyo mwavu, oyo esaabagagga asembayo. Kati gwe buli anoonya obugagga kyobagamba wala yanfa'u dhal jaddi minka aljadd, tewali ayinza gaggawaza wadde okuyamba wadde okuwa ekitiibwa okujjako Allah gwasazeewo okugaggawaza n'okuwa ekitiibwa ekiva gyali Allah subhanahu wa ta'ala. Kyobola yagamba wa annahu huwa aghna wa aqna, Allah yagaggawaza ate yayavuwaza. Buli muntu yenna anoonyeza obugagga mu bushiriku amala kuba bituli mu buyinza bwa Allah ng'alaba nga Allah atasobola kumugaggawaza, kyava yeewulunta mu masabo, kyava yeewulunta mu basamize. Ensonga ey'okubiri mu nsonga ezitwala abantu mu bushiriku esooka kunoonya bugagga, ey'okubiri kunoonya bulamu, talabul hayat, banoonya bulamu kubeerawo. Naye Allah tabaraka wa taala yagamba huwa yuhyi wa yumiitu, yawa obulamu ate yakola ki? Yatta. Mu aya endala tabaraka alladhi biyadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa almauta walhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Yayawukano yalina mu mikono gye obuyinza bwa buli kintu kyonna, eyatonda okufa n'obulamu. Okufa tewali ayinza kufa. Allah tabaraka wa taala yagamba wama kana linafsin an tamuta illa biidhnillah kitaban muajjala, tewali muntu ayinza kufa okujjako nga Allah asazeewo akole ki?
kitaban muajjala nga n'entuuko ye emaze kutuuka Allah gye yawandiika. Mu aya endala aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi buruji mushayyada. Allah ga gonna bwe mubeera okufa kujja kola ki? Kubatuukako ne bwe munaaba mu mizimbo mu mbiri ennywevu zitya. Qul innal mauta alladhi tafirruuna minhu fa innahu mulaqiikum. Okufa okwo kwe mudduka kugenda bakola ki? Kugenda kubasisinkana. Okudduka gwo kuva mu maaso kudde eno gy'oli. Kitegeeza gwe weekereyeza. Atta yani ya Allah. Kyobola mu hadisi emu mbaka sallallahu alaihi wasallam yagamba lan tamuta nafsu, tewali muntu agenda kufa hatta tastakmila ajalaha, okutuusa nga entuuko z'omwoyo ogwo zimaze kuggwayo. Watastawiba rizqaha, ne riziki y'ogwo omwoyo ng'emaze kukola ki? Kuggwayo. Kati nabbi n'atuwa amagezi n'aga nti fa ajmilu talaba, bwe muba munoonya riziki muginoonye mu makuba amalungi. Wala yahmilanna ahadakum istibta'u rizqi, omu mummwe okuba nti riziki ye ekyakereyemu ekyo tekimutwaliriza fayatulubahu fi ma'asiyatillah, ayina atandika oginoonyeza mu makuba aganyiza Allah. Kuba nti riziki ekyakereyemu tekikutwaliriza, tugenda kufa kujja nga riziki yo ogikoze ki? Ogimazeeyo. Entuuko emala kutuuka. Kati okuba nti riziki ekyakereyemu ekyo tekikutwaliriza n'onoonya riziki mu makuba ag'okujeemera Allah, fa inna ma inda Allahi la yunaalu bi ma'asiyatihi, kubanga ate ebyewa Allah tebifunibwa mu kumujooga. Kati buli yenna atya okufa n'addukira mu basamize, kitegeeza akubye ebituli mu buyinza bwani? Bwa Allah. Era nze waliwo olulembera mu kuziika ntera okuwulira nga boogera ekigambo kino. Omulwadde ono twamutambuzizza mu buli kifo kyonna, twamujjanjabidde buli malwaliro gonna, abasawo bonna babaddewo abakugu, dokita gundi tola kusala ne dokita gundi tola kusala, n'ebyo byonna twabikoze nga tulwanira obulamu bwono bubeerewo, naye Omukama Katonda teyakkiriza. Oya kibasembyayo, Mukama Katonda teyakoze eki? Teyakkiriza. Bonna ne bakkiriza nti wabaddewo ayina obulamu bwono okusalawo bubeerewo oba obutakola ki? Oba obutabeerawo. Kati buli anoonya obulamu, Allah yagamba kullu shay'in halikun illa wajha lahu alhukmu wa ilayhi turja'un. Buli kyonna ekiri ku nsi kuno kyakuggwaawo, Allah yekka yagenda okusigalawo. Kati bw'oba onoonya bulamu bunoonyeze wa Allah, tobunoonyeza walala. Abantu ebibatwala mu bushiriku ekirala kunoonya kuwonyezebwa, twala bushifaa, kunoonya kuwonyezebwa. Sekali wana angamba mbu ayagala kusoma bibuuzo, ate nze okusomesa kunnyumira osinga ebibuuzo, manyi n'okusomesa ne siddamu kibuuzo na kimu. Kubanga ate eno ddoozi gye mbawa nkulu okusinga eno, najja kumbuuza ate munnange jjajja wange bwe yafa talaamye, bwe nazaala omwana atali musiraamu, akati ate nkola ntya okumutuuma erinnya? Wazaala omwana atali musiraamu ate okola ntya okumutuuma erinnya? Kati ago masala kigotuwa, otubuulira ki kiwakola ekyo? Kati ebibuuzo ebimu oba tobitegeera, oba okitegeera wama. Nazaala omwana atali musiraamu, ngaati baagala mutuuma erinnya, nkoze ntya? Bannaye oba otugamba ki ekyo? Oba okitegedde ekyo? Simanyi sula ky'oba otubuulira. Banne bwe mba naloga omuntu kati ate omusamize n'asigala nga mmanja, musasule oba si musasule? Olaba mukiki nanga era weekiri. Hali kino kibuuzo kyekyo. Nagenda mu ssabo ne bandagula, kati nakola tawuba, oli ammanja, muwe ssente zo oba sizimuwa? Kati kibuuzo kyekyo ky'otubuuza. Okitegeera wamma? Weeyo kibuuzo kyekyo. Ebibuuzo bwe bityo naye bwe bibeera by'abakayimana wange, okututwalirizaako, okutuyisaako obudde bwaffe. Oba obali badde ob'okusoma ne tubamalira ku bano bannagadya. Naloga omwana wa mujja wange n'afa, akati ate nkoze nti omwana ndoosa.
kati ebibuuzo muki ebyo omme ebimu ku bitwala abantu mu bushiriku talabu shifa banoonya kukola ki kuwonyezebwa kati ate buli ayagala okuwonyezebwa nga tonnagenda kunoonya bwe bakujjanjabira wulira Allah yagamba wa idha maridtu fahuwa yashfi buli bwemba ndwadde Allah yakola ki yamponya nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu dduwa ezimu ku dduwa z'oyinza n'okusombera omulwaddewo nga shayatini zimusumbuwa ye dduwa egamba nti Allahumma rabban nas adhhib al-ba's washfi anta ash-shafi la shifaan illa shifauka shifaan la yugadiru saqaman wala alama eyo dduwa bw'ogisomera omuntu omulwadde Allah amuwonya biidhnihi subhana ne bw'ogisoma mu Luganda sika kwakkulizo nti erina kuba mu Luwarabu kanjidde mu Luganda Allahumma rabban nas ay Allah gwe mukama w'abantu bonna kyekigambo ekisooka Allahumma rabban nas ay Allah gwe mukama w'abantu bonna olaba obuyinza bwa Allah bw'obuzizzaayo olaba Allahumma rabban nas adhhib al-ba'sa Allah jawo mutawaana guno kyekyokubiri washfi owonye fa innaka anta shafi mazima gwowonya shifaan oluwonya la yugadiru saqaman olutalekaawo obulwadde bwonna wala alama wadde okulumizibwa edduwa zinalindabyeko omuntu ng'agisomedde mukadde we ng'amukutteko bw'ati nga bamusomedde ayaati za ruku yennaku 3 nga tewali kirali akyuseeko wena gye namukwatako n'asoma edduwa mukadde we nasa n'atererawo just eyoka nga tamusomedde kira just yamukwatako n'asoma eyo n'atererawo naye nga babadde bamusomera baseeka kiwato babadde bamusomera rukuya ennaku 3 nga talina kye yali akyuseeko just mwana gye namukwatako n'asoma edduwa sayati ne zimuvaako kati Allah yawonya nabbi azizzaayo ekigambo ekigamba Allahumma rabban nas adhhib al-ba's washfi fa innaka anta ash-shafi Allah nabbi akakasiza nti Allah yakola ki yawonya kati bano bonna abagwera mu masabo abagwera mu basamize bamala kuba bituli mu buyinza bwa Allah kuba nti tasobola kubawonya fatalabu shifa min ghayri Allah azza wa jalla au ila ghayri Allah azza wa jalla ne banoonyeza obulwadde okuwonyezebwa eweebirala ebitali Allah tebagana kwejjanjaba nampeke kugenda mu basawo naki abasawo abatuufu si bano abasamize abalogo naye ng'osoose kukakasa nti Allah yawonya sawo ne waba kuwadde empeke ga bismillah ekitwala abantu mu busamize mu bulogo kiki talabul awlad kunoonya baana ate Allah tabaraka wa taala agamba lillahi mulku samawati wal ard Allah yalina obufuzi bw'eggulu n'ensi yega kati kyagenda okwogera bw'oba tokikkiriza nti kiri mu bufuzi bwe ogenda kinoonyeza ewalala obeere nga obufuzi bwe obukubyemu ebituli yagamba lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha atonda nga bw'aba yagadde yahabu liman yashau inatha awoyo gw'aba yagadde baana ba buwala wayahabu liman yashau dhukura awo gw'aba yagadde ba bulenzi bokka aw yuzawijuhum dhukuranan wa inatha Allah asobola okutabuliramu n'akuwa obuwala n'akuwa nabo obulenzi wayaj'alu man yashau aqima Allah afuula oyo gw'aba yagadde nga mugumba atagenda kuzaala ku baana ne bw'alikola atya lwaki Allah akikola bw'atyo innahu alimun qadir kubanga mumanyi nnyo ate okugera kwe kuli waggulu agera buli muntu kyasaana kyamuwa ensonga yemmaliza nayo ndowooza min asbaabi ezimu ku nsonga ezireetera abantu okuwuguka ne bava ku akiida entuufu ne balemera ku shiriki esoose tugambye okugobera bakadde baabwe olugobero lw'ekizibu ky'amaaso eyokubiri obutasoma mateeka ga ddiini eyokusatu okukuba ebituli mu buyinza bwa Allah ebyo byonna ebifaananyi kwe badde bigendera abanoonya obulwadde abanoonya obulamu abanoonya ssente bonna bakuba bituli mu buyinza bwa Allah alaba nga Allah ssente tajja zimuwa ekisembayo ziri ensonga 5 kambawe eyokuna gye tuba tumaliriza nayo kubanga ono Mustafa ali mbweraliikirivu obutagambika
agawo muwalimu abasajja tebaligana okudda okusoma olulala ensonga eyokuna adamu ridha biqadai llah, abantu obutaba bamativu nakusalawo kwa Allah kwekyo kyeyabagerera. Abantu obutaba bamativu nakusalawo kwa Allah, adamu ridha biqadai llah, abantu obutabeera contented na Allah kiki yasalawo kubawa. Abantu ebibademeza mu bushiriku kutunuli si mumativu ne kyali, si mumativu ne Allah kyeyamuwa. Atunulira neiba wenga alina akadaala atunda wa kasooli, naye yennyini wanayokya kasooli naye tatunda, naga nti nedda bwe alina gye yagenda ne bamuwa mukokota naye n'agenda yanjoola ettaka. So nga Allah wallahi yagera neiba weyo ogwakaduuka gwolowooza nti yakulemesa asobola n'okuvaawo ne bakasitoma be bali ofuna olunaku abasatu ne bagenda nga nawe okumbi baali bajjira kwoli nga bibamala babula wooli ne bakyamawe wuwo. Kati gwe n'osabirira nnyo aveewo otunde ewuwo n'otodayo wadde okulaba kasitoma nga ne riziki entono ekumansukira Allah yali agisiza kwoyo naye nga gogamba oyo yamala yandoga ebintu biri lwaki abo bonna bonna bali bulungi nze nabasooka mu kibuga. Gwani yagaa byakusooka mu kibuga? Si byakusookamu. Aruzaki Allah yazikassa dda, buli muntu ali kuyiye, buli muntu ali ku fayiro ye. Abantu bagenze mu masabo butaba bamativu n'ekyo Allah kiyamusalirawo. Nsabye visa negaana ne abaana bonna bateekayo ezaabwe zifuluma, owunzikira ku bijje wammwe bagamba jjajjawo wa 5 mu 8 ye yakulemesa, nawe n'ogenda ku kijja n'ofukamira ku kabuli ya jjajjawo wa 5 mu 8 noga jjajja visa egaanyi. Jjajjawo akola mu embasi yawa, jjajjawo amanyi oluzungu lwe boogera nga basaba visa yafa ayogera luzungu jjajja wa 5 mu 8 yafa nalina nangatto mbigere, yafa amanyi passport oyo jjajjawo. Era obeerawo ng'ofukamiri nga ne jjajja mu kabuli yeewuunya. Allah yatuwa ekisiraani kya ssula banna. Abantu bali basaala basaba Allah yali wano ku kabuli afukamidde twazaala ekisiraani, yani azaala ekisiraani nga jjajja okwewuunya. Abantu ekibalemeza ku shiriki, ekibalemeza mu busamize, adamu ridha biqadai llah, si bamativu n'ekyo Allah kye yasalawo. Okuba nti ye oli azaala abaana ono tayina aga nedda. Okuba nti abali bafumbirwa ye tafumbirwa, olunaku lw'ogenda okufumbirwa lwakuleetera ejjembe n'alireetera mu kirabo kyakuwa. Abaana bonna lwaki bafumbirwa ab'oyo? Nze sifumbizangayo n'omu, tekisoboka. Oyo tajja kutebenkerayo mu bufumbo, si mumativu. Allah gwatannaba kuwa mwana kuzaala, Allah amanyi nti ekimusaanira butaba na mwana ku ssaawa eyo. Osingana omuntu nga talina mwana n'ogwo ku nsi kuno, aye n'osingana oli neiba ng'alina abaana bazadde, oyinza okulooza abazaalira ssente. Ng'otwana ogamba naye omukyala abaana bazaala bali muggwa munda, kiki nnyo? Buli mwaka akubawo omwana, nga buli mwaka ateekawo omwana ekiwanga nga kira ate tebamulongoosa, agira bugiza ati babadde bakamuteeka mu motoka ng'omwana tagwa nga tagendaako wadde ku kiso. Abaana ali mu 13 nga la ilaha illallah, naye ng'ate waagundi tewali wadde omwana n'ogu. Ebyo abikola ye Allah. Olina kuba mumativu noga nti ekyo Allah sigenda kuloga, akola ekyo sikirina mu mukono wa, sikirinaamu mukono ye Allah. Obutatunda Allah, okuba nti otunda Allah, abafunye ebirungi Allah, batannabifuna Allah. Kati ebimu ku biremezza abantu mu shiriku, adamu ridha biqadai llah, si bamativu na kusalawo kwa Allah jalla wa ala. Si bamativu balinga baga nti Allah nsaali baddenze, Allah mutuufu nedda, Allah ate gundi ngaali bwati. Nolwekyo katukome kweza ensonga nnya, ze zimu ku nsonga enkulu eziremeza abantu mu bushiriku, okubeera nti abantu tebafaayo kusoma ddiini yaabwe, abantu bagoberera bakadde baabwe olugoberero lw'ekizibu ky'amaaso, abantu bakuba ebituli mu buyinza bwa Allah tabaraka wa taala, n'okubeera nti abantu tebasiima kugera kwa Allah.
n'ekisemberayo ddala ziyada nga nyongeza adamu ma'rifatihim biaqibati shirki, adamu al-ma'rifa biaqibati ashirki, abantu obutamanya nkomerero ya bushiriku ku lunaku lw'enkomerero. Oli asobola ogiwulira nga tagimanyi byaddala egenda kubeera etya. Adamu al-ma'rifa biaqibati shirki, abantu obutamanya nkomerero y'obushiriku egenda kubeera etya. Kubanga alimanya enkomerero y'obushiriku, bwe bamugamba olwayo mu ddalasa ng'eno nti obushiriku buwummuze, tayinza kubuddako kasaba nga ategedde enkomerero y'abashiriku bwegenda okubeera. Saba Allah ataasa obushiriku, ataase n'eshiriki mu famire zaffe ne mu baana baffe. Saba Allah ataasa obwavu n'obukaafu. Saba Allah ataase riba. Saba Allah ataase endwadde embi. Saba Allah ataase amabanja. Saba Allah atuwe jana al-firdausi al-a'la. Saba Allah atutte nga tuli basiraamu. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Na'am. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kisookera ddala naddala omulimu omukulu ogwatuleese wano abeeyamye obukadde 3 n'emitwalo 54 zeeyamiddwa. Kaashi ze tufunyewo obukadde 4 n'emitwalo 788 ezo ze tufunye ku kaashi. Tubajjukiza ddalasa ya aqidatu awalan gadgadde egenda okubeera e Namaseenene Masaka wiikendi ebyokutandikira ddala ku Lwokutaano Olwomukaaga ne Sande nga ya aqida Sekasenjala woba wano okyamwagala biidinillah ojja mweyongeza kubanga eyo ensonga yokka egenda okubaayo biidinillah kukutaasa shiriki nakwawula Allah subhanahu wa ta'ala. Tubasaba okubeera nga mugenda era nga emmotoka zijja kubeera enabweru ku Shami sawa meka Lwokutaano sawa 2 emmotoka ya mitwalo 3 biidinillah. Genda osome naye omukyala tebakukkiriza genda nga tolina maharami okujjako ng'omufunye omukyala akuze okkirizibwa okutambula inshaallah. Onaabuuza nti assalamu alaikum warahmatullah, kirambula kitya okusaba Allah akukuumira omwami wo ng'omuliko wekka nga taliiko mulala, kuba one time yagezaako okuwasa omukazi omulala n'enzirika. Bwe nazirika dokita n'agamba seetaaga bintu binstress era nafuna Naam, alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Omukyala abuziza ekibuuzo ekyo banna agwana na kulabako kubanga selfish gyayina y'amaanyi nnyo eri ku level nnene. Olaba abantu bakusekeredde bonna munnange, okweyagaliza kw'olina kuli ku level nnene, osamba kifiiriza nnyabo oyagala abala bonna babeere ku nnaku nga gwe weeyagala lwaki gwe tofudde omu abala ne bafuna essanyu akiri gwe faawo oleke gaapu abala bagyeyagaliremu 3 4 gw'ogirimu omu ogiremera gwe vaawo abala bagikozese. Naye ng'edduwa bwetyo erimu al-itida, okulumbagana. Edduwa zonna ezirimu okulumbagana tezikkirizibwa mu Busiraamu, okuba nti oziyiza n'okulemesa ekyo Allah tabaraka wa taala kyeyakkiriza. Edduwa eyo mu butuufu si nnungi. Saba Allah tabaraka wa taala kulongooseze bajjabo be banagenda okuwasa baleme kukubisa pressure, kyekyokka ky'oba osaba, babeere bannaddiini nga ggwe. Wamma okusabira omwami wo aleme kuwasa mu butuufu si kirungi. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagaa nti tazawwaju alwaduda alwaluda, muwasa abakyala abato abazaala, fa inni mukathirun bikum al-umama yawma al-qiyama, kubanga nze ngenda okujja nga nina gurupu ey'abantu abangi ku lunaku lw'enkomerero naye nga egenda kuyitira kuwasa kwammwe n'okuzaala kwammwe. Kati omusajja munne tukyagala azaaleyo abaana nga 18 ate kakati gwe onootera okulekera awo ne pressure olaba zikukubakuba nnyo kale olumu olifira muleeba omusajja muleke tomusabira dduwa yakumubeerako wekka. Eyo edduwa erimu okulumbagana.
kusalirwamu bannabida nfuna sadaqatul jariya naam naam sadaka ogifuna muntu senga azimbye omuzikiti ng'enniya ye ennungi naye abannabida abazuula mu ddiini ne bagusaliramu ye empeera yagifuna ewa Allah tabaraka wataala. Naam nagamba sheikh tusaba tulungamyamu ku ngeri y'okkamu wansi mu swala mavivi oba mikono engamiya efukamira etya oba ekkeerya. masala galimu enjawukana wakati w'abamanyi, enjawukana etusobola kubeera nga eggwawo ne bwe mbeera ku ssaawa eno nkulambululidde amasala ago gennyini ago nembeera nga nkuwadde kyempulira nti kyekisembayo ku sayidi yange, ogenda kufuna omuwalimu omulala naye addemu agakulambululire akuwe kyalaba ku sayidi ye nga kyekisinga okubeera ekituufu. Ago amasala tegalinga amasaira amalala agalimu enjawukana ezitali ntuufu. Waliwo amasaira abamanyi abamu ge baleeta ne bagoogera naye nga bayisaawo obuyisa byabwe nga tewali njawukana. Kati ago amasala go galimu enjawukana, galinga amasala g'okusoma suratul Fatiha emabega wa imaamu mu swala ez'olwatu. Enjawukana eri kwaga amasala abamanyi buli sayidi olaba ng'obujulizi bwe baleeta buzibu waliwo bw'amaanyi. Era waliwo omumanyi omu ku bamanyi abanene abali Riyadhi yagamba eyo y'emu ku njawukana gye mutasuubira nti egenda kuvaawo, egenda kubeerawo paka enkomerero erituuka, nga mulimu abalaba nti bwe mbeera emabega wa imaamu mu swala ez'olwatu nsoma al-Fatiha nange, abalala bagamba sisoma. Kati n'enjawukana eyo ey'okugamba nti nsoosaawo maviivi nga ŋŋenda okuvunnama wansi oba nsoosaawo mikono, eyo njawukana si nnyangu yakuvaawo, kubanga otuna Sheikh Albani rahimahullahu taala ayina ekigambo ye kyalaba, Sheikh Ibn Uthaymin ne Ibn Bazi nabo bayina kye balaba, ne Ibn Qayyim rahimahullah. Awamu n'ekyo nga bonna basinga kutambulira ku hadisi egi, omu mu mmwe iza sajada ahadukum, omu mu babanga avunnama fala yabruku kama yabruku al-ba'ir, tateekawo tagwawo teyekkatawo tavunnamawo nga engamiya bwevunnama. Kati wulira nabbi ekigambo kyayongerako ku eyo hadisi, waliyadha yadaihi qabla rukubatayhi, ateekewo emikono gye atanateekawo mavivi. Kati hadisi eyo wulira nga eri kiriya, yalibadde teyetagisa na kubuuza nti nsooseewo ki, naye n'abagamba ate n'abagamba nti tusoosaawo mavivi, eyo yennyini gye baleeta. Kati enjawukana tulaba nti ebannene yennyini gwe gy'owulidde ng'eringa eri kiriya mu mpulirayo, asooseewo emikono nga tanateekawo ki mavivi. Kati ate abamanyi abagamba tusoosaawo mavivi nabo bennyini eyo yennyini gye bakozesa hadisi. So ekigambo nze kyensinga okutebenkera nakyo kyakusoosaawo mikono nga nasu ya hadisi bweyogedde kungulu, tusooseewo emikono nga tetunateekawo mavivi. Naye oli bw'aba asoosezaawo amavivi esswala yetefa, ekyo kitwale. Oli kyonna kyaba asoosezaawo esswala tefa, kubanga ekyo kitwogerako ekyansoosaawo ki, eyo sunna tekiri mu arkaanu ssala, kubanga rukunu ya ssala bwefa ogiddamu. Tekiri mu wajibaati ssala, wajibaati ssala bw'olekawo emu olina okuvunnama. Tekiri mu shuruutu ssala, bukwakkulizo bwa ssala, bukwakkulizo ssala bwe butabeerawo esswala yonna tewali totali, tewaba ssala. Kati eyo sunna, buli asoosezaawo mikono asoosezaawo mavivi, sunna muzimu ku sunna z'esswala ezitatta sswala ya muntu wadde ogikendeeza. Wallahu taala a'lam. Naam. Sheikh, salamu alaykum wa rahmatullah. Sheikh, okutema engoye n'okusalako ekire biri sunna, lwaki wembireka nfuna omusango ate nga sunna woogireka tofuna musango? Lwaki ebyo ebibiri mba nfuna omusango nga baŋŋamba biri sunna? Sunna zaawukanamu, sunna teziri ku madaala geegamu. Sunna ey'okukuza ekirevu n'ey'engoye ziri mu sunna enkakafu ezitalekebwa ku musajja. Era abamanyi baali bavunula aya egamba wa thiyabaka fatahhir, n'engoye zo zitukuze. Bagamba muyingiramu okukendeeza engoye ne zibeera waggulu. Ekyokubiri, omubaka sallallahu alaihi wasallama ekikulaga nti engoye zirina kubeera waggulu kwe kugamba nti
ma asfala min alka'baini min alizari fa fi nnaari, ekyo kyonna kyonna ekisukka obukongovule mu ngoye zaffe, ku ngoye zaffe, mu nkutu y'omusiraamu, ku mpale ye, ku kanzu ye, fa fi nnaari, kya muliro. Kikumalira okutegeeza nti eyo tekyali sunna ya bulijjo. Sunna eya bulijjo eyakyeyagalire ey'abafukaha ey'okuleka tofuna musanvu oba okuna ofuna empeera eyo eba emaze okufulumamu, kubanga teri sunna gye bateekako kibonerezo kya muliro. Wakadhalika nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yalaba omu ku basahaba be, ndowooza yali Ibnu Umar au Ibnu Mas'ud, n'amugamba irfa thiyabaka, n'asitula engoye ze, n'amuddamu n'amugamba situla, n'addamu n'asitula ne zituuka waggulu, n'amugamba bwetyo enkutu y'omukkiriza bwetyo bwebeera. Okulaga nti ekigambo ky'okusitula engoye kyawukanira dda ne sunna ezo z'obadde oyogerako. Umar ibn Khattab yali agenda kufa, omu ku bavubuka najja n'amulambula, n'amwogerako ebigambo ebirungi. Omuntu bw'akwogerako ebigambo ebirungi ebiseera ebisinga omutima gwe gutebenkera, ne bw'aba alina ensobi gy'agikola omuleka, kubanga akuwaanye. Naye omuvubuka yayogera ku Umar ebigambo ebirungi nga Umar agenda kufa mu nnaku ezasemberayo ddala, ng'abantu bonna bakakasiza agenda kufa. Bw'amala okumwogerako ebyo ebirungi, yali afuluma. Umar n'addamu n'amuyita, n'amugamba nsooka okomewo. Bwe yakomawo n'amugamba irfa izaraka, situla enkutu yegende waggulu, situla engoye zo zibeere waggulu. N'amugamba nti fa innahu atqa li rabbika, ekyo kyekikulaga nti otya Allah, wa anqa li thawbika, era kyekikuuma engoye zo nga nnyonjo. Singa okutweka engoye waggulu kyali tekiina bukakafu bw'amaanyi nga sunna busunna za bulijjo, Umar yali badde atawaana kikoye essaawa. Bw'omusajja nga zikulambula ng'oli mulwadde, n'akuyira waawo n'akasente, n'akwogerako ebirungi, n'akusabira baraka, kati bw'omulaba nga akapakiti kasigala kamuli wano mu nsawo, obawe yanamanya ni Allah we, Allah Karim, katusansabidde edduwa. Tosobola kumunenya kapakiti kasigala wano. Asa musajja mulungi, ampadde baraka, ansomedde n'edduwa. Naye Umaru yagala nedda, please soko kumewo. Agenda kufa, asomesa ku ssawa ey'okufa. Engoye ezo zisitule zibeere waggulu. Lolwekyo engoye z'abakkiriza zirina kubeera waggulu, abasajja wamme ez'abakyala ze zirina okubeera nga ate zo zaawukanako, zo ne zikweya ne zibikkira ddala wansi. Kale ate abasajja abamu baakikyusa wano e Uganda, abakyala be bambala eziri mu maviivi, ye maviivi yokka mbisambi. Abakyala be bambala eziri mu bisambi, ate abaami ne bambala ezikola ki yokka banne mujooga. Abasajja ate be bambala ezikweya ku ttaka, ate abakyala bo bambala ziriwa, ziri eno waggulu mu bisambi. Kati ekyo kikyamu nnyo. Eyo si sunna mu sunna eza bulijjo ezo eziri kwera eddaala nti bw'ogireka tofuna musango, la ofuna omusango. Wakadhalika n'ekirevu bwe kitobe kirivi. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam agamba ahfu liha aw luha khalifu lmushrikina, musakatize ebirevu mubiregeeko, mwawukane n'abashiriku. Mukuze ebirevu, musakatize, mukendeze ku masulubu, n'agamba mwawukane ku Bayudaaya. Wakadhalika Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala yagamba basahaba bannabbi bonna Allah be yayisizaako ashabul futuhat, ebibuga okubiwangula biyingire mu Busiraamu, bonna baali ba ashabu al-luha, bonna baali basajja babirevu. Wakadhalika maafa Aisha radhiyallahu anha yagamba Allah yawunda abasajja n'ebirevu. Ekirevu bonna abasajja abalongoofu baali bakiina, bannabbi ba Allah bonna baali balina ebirevu. Kyovola bannabbi Musa alayhi salatu wassalam yakwata mu kirevu kya muganda we Haruna n'amugamba la ta'khudhu abantu beno nante mulina mu Qur'ani mwenna. Taib. Wakadhalika kulaba nabbi Isa, Yesu abasajja bakalubirwa okuba ekifaananyi kya Yesu nga talina kirevu, so nga ate bo abasomesa tebaba na birevu. Abasomesa b'esayidi eyo tebalina kirevu neki, naye Yesu waabwe bakalubirwa okumukuba nga talina ki n'engoye. Noyo akafaananyi ka Yesu kebakuba, tebakubangako Yesu nga alina olugoye nga lukweya.
nga bwolaba akalubirwa okuba Mariyamu nga teyebikiridde oba nga asoosotodde amabeere ng'ayambadde kagundi kabeere sho tebaamukuba omuntu mulongoofu tasobola kukola kwambala beere sho ate bo bambala beere sho. So ezo si sunna mu sunna ez'okusaagirako wabula ebyo biriko amateeka amalala ag'enjawulo agabiragira. Na okunyeenya olugalo mu tahiyatu n'obutalunyeenya kyekisinga. Okunyeenya olugalo masala matono nnyo nnyo mangu nnyo 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 era ge gamu ku masala lwaki kankuola okuba amasala g'okunyeenya olugalo olabe nti mangu nnyo. Okubeera mu swala n'ositula olugalo n'olusitula sunna tuli fenna sunna si rukunu si sharutu si wajibu wabula ki sunna tuli fenna. Kati ate okunyeenya olugalo tegera sunna mu sunna oba tegedde sunna mu sunna. Tayib okunyeenya olugalo n'obutalunyeenya kyekisinga okuba ekituufu. Basahaba ba nabbi bennyini bayawukana kweyo ensonga y'okunyeenya olugalo. Abdullah ibn Zubairi yagamba tiyalabako nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'anyeenya olugalo era Abdullah ibn Zubairi yali tanyeenya lugalo n'abalala basahaba ne bamanyi bangi bagoberera kya butanyeenya lugalo. Ate Wa'il ibn Hujr yajja n'awangaala nabbi ebbanga ttono then nabbi n'amukkiriza ne banne be yajja nabo ne baddayo basomese obusiraamu era yayogera ahadisi z'essola nnyingi. Wa'il ibn Hujr yagamba yalaba nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'anyeenya olugalo. Kati so basahaba baawukanye ku nsonga emu. Omu agamba yanyeenya omulala agamba tanyeenya. So mubamanyi abamu ku nsonga ze bakozesa okurajjaha okunoonyaawo ekisingako obulungi bo bagamba hadisi ezzenga erimu ziyadatu ilm okwongera ku kumanya kwe tubadde nako yekulembezebwa okusinga eno etukomeza fenna we tumanyi. Kati ekyokusonga olugalo ekiri mu hadisi ya Abdullah ibn Zubair bonna bakimanyi. Awatano alese irimu eyeyongerako ey'okunyeenya. Kati ate banna hadisi bagamba obujulizi bwa sahabi bw'aba awulidde ku nabbi bumalira ddala kwona atawulidde. Mukitegedde ekyo yono bw'aba awulidde bujulizi bumala kuggwa atawulira okuba nti bukolera hujja ebeera hujja kwona atawulira. N'olwekyo amasala g'okunyeenya olugalo bamanyi bangi baganywezaawo. Sheikh Albani rahimahullahu taala yaganywezaawo ne Sheikh Ibn Bazi n'abamanyi balala baawukana mu masaayiri naye kwago bonna baganywezaawo abasinga. Sheikh Ibn Uthaymeen yaganywezaawo amasala g'okunywenya olugalo. N'olwekyo omuntu waba anywenyeza olugalo ali ku sunna. Oli bw'aba talunyeenyeza n'aluleka n'alusonga busonzi mulimu bamanyi bangi ate barajjaha ekyo. Kyobola ate abali ku madhhabu ga Imaamu Abi Hanifa bo tebatawaanira ddala na kunyeenya kubanga bo ennyenya 3 swala ebeefudde olina giddamu kati bo tebanyeenyeza ddala lugalo. N'olwekyo onoonya bassekabo be weesiga ne bakurajjahira ne bakulonderawo ky'oba okolerako naye oli bw'omulaba ng'anyeenyeza olugalo ng'ali mu swala tewali mutawaana. Bw'aba tanyeenyeza tewali ki tewali mutawaana. Wallahu taala a'lam. Na Assalamu alaykum wa rahmatullah. Bw'oba owulira okwaziina naye ng'ogenda kusaala wekka bw'oba ogenda okusaala oddemu okwaziina oba okime bukimi. Ekigendera ky'okwaziina ki al-i'lam bidukhuli waqti swala kutegeeza nti obudde bw'eswala butuuse kyekigendera ky'okwaziina. Kati bw'oba oli wekka ogenda kusaala wekka tewali bwetaavu bwa kuddamu kwaziina. Na onabuuza okuteeka emikono wansi w'ekkundi mu swala kituufu enkola ya nabbi oba Sheikh waffe wali atusomesa bamuyita Dr. Sulaiman al-Luhairi yagamba ahadisi eziraga ekifo ekiteekebwamu emikono nga tusaala esembereddeko ku butuufu. Hadisi egamba okussa emikono ku kifuba. N'agamba wa adhafuha ekyasinze okuba ennafu ennyo yegamba okuteeka emikono tahta surra wansi w'ekkundi. Yagamba eyo nnafu nnyo nnyo tegwana na kukolerwako.
okuba nti emikono giteekebwa wansi w'ekkundi. Hadisi esemberedde okuba ennungi yegamba okuteeka emikono ku kifuba. Assalamu alaikum. Omuntu lwaki bw'afa saddaaka gye yejjusa ng'ate emirimu emirala mingi tagikoonako? Lwaki omuntu saddaaka yasooka okulaba nga emirimu emirala tagiraba? Wallahu alam, simanyi. Assalamu alaikum warahmatullah. Senga omuntu asaala nga ennyindo tetuuse wansi, eswala ye eramu etya? Muntu senga asaala nga ennyindo tetuuse wansi, eswala ye eramu etya? Eswala ye bantuufu naye aba tavunnama bulungi nga nabbi bwe yatulagira, kuba yatulagira kuvunnamira alal jabha. Bwe yakola ishaara twaliramu ekyenyi n'ennyindo, ennyindo erina okukoonako ku ttaka ng'omuntu asaala. Naye bwe batekoonye omuntu ayigirizibwa bw'alina okuvunnama, naye eswala tefa, kuba bw'obuuza eswala eramu lwetya eba erina kuba wakati wa ijiza wal fasad, emumalira etuuka oba tetuuka, wakati wa siha wal fasad. Kutebenkera mu swala ye khushu'u. Weyogedde kya Luganda nze njogedde kya Luwarabu. Tusitula ddi emikono mu swala emirundi 4 oba emirundi 3. Mathala, omulundi ogusooka takbiratul ihram ogwo gumu, Allahu akbar. Tayib, omulundi ogwokubiri bwe tuba tugenda wansi ku maviivi, Allahu akbar. Omulundi ogwokusatu nga tuvaayo ku maviivi. Bw'ebeera eswala ya raka 2 egyo gimala. Bw'ebeera eswala ya raka 3 oba 4 ne bwe tuba tuva wansi ku tahiyatu eya wakati, olwo tuba twongeddemu omulundi ogwokuna. Bw'oba ova wansi ng'omaze tahiyatu eya wakati eyo ng'oyimuka okuddayo okuleeta eraka ey'okusatu, awo okola ki? Oyongerawo takbiira endala n'ositula emikono. Abuuzizza okusitula emikono tugisitula mu bifo bya mirundi emeka? Yegyo gye mmanyi ena. Tuba tuleeta takbiira Allahu akbar nga tukutama, Allahu akbar gwakubiri, sami Allahu liman hamida nga tuvaayo gwakusatu, then n'omulundi ogwokuna nga tumaze tahiyatu ya wakati nga tuddayo waggulu. Ekiddirira ekisembayo ono Sheikh abuuza lwaki Kaaba ekuumibwa, ki ekiri munda, lwaki ekuumibwa ne security emabbali, ki ekiri munda? Tayyib, barakallahu fik. Kaaba nga Kaaba yo yennyini sikakasa nti yekuumibwa. Okuba Kaaba ne bwebe baddaawo yo nga yo tewali muntu kyayinza gikolako, era tebagikuuma lwakuba nti balina munda kye bakuumamu. Wabula ekyo ekifo bakikuuma ng'ekifo eky'emizizo. Ekisooka okubeera nti ekifo ekyo abantu ababeerawo bakuŋŋaanirawo abantu bangi nga bazze okusinza Allah. Kati mu kifo eky'ebbeeyi ekyo bateekawo obukuumi, abakuuma abo baba tebakuuma Kaaba yo nga yo, wabula baba bakuuma ebintu bingi. Ekisooka baba bakuuma abantu abajja ku Kaaba eyo ne bakolerako obushiriku. Mulimu omuntu ajja nga yayagala kusala ku lugoye lwa Kaaba, alutwale ateeke mu mazzi anywe awone obulwadde. Kati mugirimu oyo balina omukuuma bamuziize magale tokolera n'ofujjo. Waliwo abajja nga baagala kumogolako obuyinja, ajja n'akuumake yagala afumita atisi amogoleko akantu akatwale alowooze nti akantu kalina baraka zikagenda okumuwa. Era balaba nga babeera okubeesiimuula, ateekako akatambaala, bakaaba, ayisaako olugoye, ayisaako omwana, balaba eyambudde, bateekako n'emibiri gyabwe, bakaabira awo. Kaaba eyo Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yakwata ku bifo bibiri byokka, Rukunul Yaman ne Rukunu eriko Hajar al-Aswad. Bifo bibiri nabyo bye yakwatako kubanga bye bikyali ku musingi gwa Ibrahim nga we yagireka.
ebifo byonna ebisigadde awala nabbi teyakwatako ku Kaaba. Kati so bakuuma abantu abo. Ekirala abasirikale abo webali olw'okukuuma security obutebenkevu obw'abantu abazaawo. Ekirala abasirikale abo babeerawo okukuuma awali Hajar al-Aswad, okutaasa abantu baleme kufiirawo, kubanga abantu singa babaleka bulesi bafiirawo awo, balwana ne beenyiga ne bakola ki ne bafiirawo awo. Kati abasirikale abo baliwo okutereeza n'okukuuma ekifo ekyo awali Hajar al-Aswad, abantu babeere nga tebafiirawo na kufunirawo obuzibu. Ekirala abasirikale abo bakuuma bayimaamu abasaaza ku muzikiti ogwo. Bw'oba oyagala kikakasa senga imaamu ajja buzibwa ati nga taliko musirikale, basobola omugwira n'afiirawo. Mulwakuba abantu beno temumanyi kugulumiza bawalimu. Naye abasajja aba Pakistani, abasajja aba Turkiya, abasajja aba Malaysia, abasajja aba Bangladesh, abayindi, aba Pakistani, abasajja mu Asia, la hawla wala quwwata. Kati bwe bawulira nti ono imaamu wa haram, balabanga buli kimu n'okumukwatako obukwasi, balanga bwamukwatako baraka zonna nga yeesiimuula bw'ati, ng'akutte ku imaamu ayagala yeesiimule bw'ati, baraka zonna zimuyingire. Balinga abasaaze bawa ne Uganda, bamala okusaala esswala nga basoma edduwa, olumala esswala bwe bati nga esswala bagyesiiga. Salaamu alaikum warahmatullah, salaamu alaikum warahmatullah, ng'esswala yonna agyesiiga. Ate obaako nako bakajjawako okwesiiga esswala. Olutola salaamu mukulekola nga yeesiiga esswala. Abatatera kusaalasaala be bakakola nga yenna yeesiiga. Kati imaamu abeeraawo bamukuuma munnange. Ekisooka abo abantu abanoonya tabarruku, bakita attabarruku bil aimma, okubanoonyako emikisa bayimaamu abo baba babakuuma. Ekyokubiri kye bakuuma ku bayimaamu abo, hatta la yu'tada alaihim, baleme kubatta na kubakolako bulumbaganyi. Ekyokutta bayimaamu kyatandika ku Uthumani. Uthumani gwe basooka okutta, ne bavaawo ne batta Ali, ne bavaawo ne bajja nga batta bayimaamu, batta Umaru yennyini, batandikana ku Umaru. In fact Umaru yali asaaza Abulul Majusi, najja n'amufumita ng'asaaza, n'amufumita. Era kwe kwava okufa kwa Umaru, bamufumita asaaza. Kati abo abasirikale baliwo kukuuma security y'abayimaamu abo, kubanga abantu abatagala bayimaamu abo bangi abasobola okubatta. Gwoba omwagala waliwo abaagala okumutta. Kati n'olwekyo bayimaamu bangi okubafiirwa mweyo embeera ey'okuzanyazanya, abasirikale balina okubeerawo. Emabega eyo waliwo omusiraamu yali ku Kaaba n'agamba munne, n'agamba wallahi ebintu byewuunyisa. Laba abasirikale abali wano ku haramu batereeza abantu mu ngeri gye basinzaamu Allah. Wano temuyitawo, wano temusaalirawo, wano tukola kino ng'abasirikale. Kyekyaleeseza abasirikale. N'agamba naye ate waliwo ensi ezimu ng'abasirikale bajja bakuba tiya gaasi nakuba kibooko. Naye nga bonna basirikale, naye nga baawukanya emirimu. Bano basirikale batereeza abantu ibadaati, bali kulaba bulabi bakuŋŋaanye ng'embooko eya tiya gaasi misinde. Naye nga bonna basirikale, kati bonna bagenda ku reporting ewa Allah. Naam, ekisembayo sebo. Riwaya za Qur'ani ki zavaawa? Ekyo baseka ba Qur'ani bajja kiddamu. Ensoma za Qur'ani zavaawa era kyeki? Ensoma za Qur'ani ez'enjawulo mujja kufuna baseka ba Qur'ani. Seeka Siddiq Nasir mu biro alisaidie najja basomesa riwayati oba qiraati, kubanga Abawarabu balina ennimi zaabwe ez'enjawulo. Buli kitundu kyayinanga enjatula yaakyo. Kati nga bw'olaba Abaganda wano nabo balina enjatula zaabwe mu bitundu eby'enjawulo. Osinga n'abantu ab'Ekkooki ng'ekintu bakiyita bulala, ab'e Masaka bakiyita bulala, ab'e Bulemeezi bakiyita bulala, enniina abalala bagiyita ki nyaanya, seppiki abalala bagiyita seppiti, kati sefuliya. Kati ebyo nga bw'owulira ne mu kusoma kwa Qur'ani byajja ne bifuuka ensonga ey'okuba nti bano basoma bwe bati ne bano ne bakola ki ne basoma bwe bati, naye nga zonna ensoma almutawatira entuufu zikkirizibwa.
Ekibuuzo kiri nti abakyala bakkirizibwa okulima ebijja n'okugendayo okufunirayo okuwa. Ekyokubiri, nazzi kuno ng'abasiraamu baazimisa mu mwaka nga bino tebinnajja. Naye omubaka sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti bw'oba w'oli ng'owulira omwaziinyi oteekeddwako okugenda okusaala jjama. Kati essaawa zino twafuna tekinologi. Omuzikiti guno guyinza okwaziina nga mbeera wamala n'empulira. Mba nkakatwako okujja wano nsaale jjama nga mpulidde muzindaalo. Barakallahu fik. Abakyala abamanyi bayawukana ku kigambo ky'okulambula abakyala entaana wakadhalika n'okuzirimbako ndowooza kuba kutaba kugoberera ekyo. Ebigambo Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala yayogera ebigambo 5 ku masala gw'abakyala okulambula entaana. Ekigambo ekisinga okubeera nga obaolyawo kikituufu, Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yakolimira abakyala abalambula entaana. Fabina ala hadha omukyala takola mukolo gwagenda kulambula ntaana, kyekisinga okuba ekituufu mu bigambo by'abamanyi. Wa amma okwaziina, Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatulagira bw'oba owulidde okwaziina oyanukule okujja okusaala essola ya jama. Kati okwaziina ennaku zino kubeera ku mizindaalo. Okwaziina kwetutambulirako nti omuntu ejjama emukakatako okwanukula gy'asaale kwe kuluwa. Okwaziina okwo kwe kw'eddoboozi eryereere eritali ku muzindaalo. Eddoboozi eryerere we likoma, abo abantu abaliwulira ng'omwaziinya yaziinye nga yaziinisizza mumwa be bakakatibwako okujja okwanukula essola ya jama. Naye senga omwaziinya yaziina ng'oli gyali eddoboozi terisobola bimutuukako taliwulira, ejjama eba temukakatako. Naye bw'aba alaba naye nga distance ddala mu butuufu emusobozesa, talina buzibu, ekisingako buli kwanukula najja n'akola ki, n'asaala essola ya jama. Naye ng'eddoboozi eriramulirwako eryo eddoboozi ery'omumwa gutali ku muzindaalo. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. ITEC Primary School gisomeramu otwala omwana wo erimuwa bino wammanga empisa, okukwata byasoma n'okutya Katonda. ITEC Primary School lya ssulu n'abava ewaka, lya bawala n'abalenzi, lisambisa amagulu abiri so nga balina ne tahafidhi, omwana wo mwayita okukwata Kurane ku mwoyo. Okuva ku nassale okutuuka ku kibiina ekyomusanvu, twaleyo omwana wo kati ekifo kisufu ekyenkiza ekiriyo, otwala mwana wo na byakwebikka, ebitabo, ekkalaamu, sukaali ne sabbuuni obisangayo ku ssomero, so nga n'ebisale bijja mu nsawo yo. ITEC Primary School lisangibwa Namulanda ku luguudo lw'Entebbe, okyamira awo ku Kyerima Hardware n'ekipande oba okiraba. Essimu 0782899915. balina ne ofiisi mu Kampala esangibwa ku Masigidi Mandela mu Kikuubo. Kolagana ne Imaamu Jibuliru Muwonge ku ssimu 0702333677 ye ITEC Primary School Namulanda. Okumanya eddiini kye kimu ku bintu Allah by'asitula na by'abantu kuno ku nsi nga bw'atugamba mu kitabo ekitukuvu Quran. Fa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah asitula abakkiriza mu mmwe nabo byawo okumanya eddiini mu madaala. Wano Twahira Islamic Center Online School weviiridde okusomesa eddiini yo ng'eyita ku mutimbagano nga tulina koosinga Quran mwogenda okuyigira okusoma ekitabo kya Allah mu butuufu bwakyo saako n'okukikwata ku mwoyo, tajwid mwogenda okuyigira amateeka agafuga ensoma ya Quran
Arabic language mugenda okuyigira okusoma okuwandiika n'okwogera olulimi oluwarabu mu butuufu bwalwo. Swala mugenda okuyigira esswala n'obukulu bwayo mu busiraamu. Yasaruna mugenda okuyigira okusoma okuwandiika olulimi oluwarabu n'okugatta ebigambo ekinaakusobozesa okwanguyirwa okusoma Quran. Tafsir mugenda okuyigira amakulu n'ebikwata ku ssuula eziri mu kitabo ekitukuvu ekya Quran, saako ne koosi ez'endala nnyingi ez'obuyisiraamu. Ku Twahira Islamic Center Online School tukuwa amasomo g'okwegezaamu asatu beddu nga tugenda kusoma nga tuyita ku mikutu emigattabantu nga WhatsApp, Zoom ne Skype ku ssimu yo ng'osomerawo wonna w'oba oli mu budde bw'osobola. Twaniriza buli kikula kya muntu nga tetususula mu myaka, nga tukuwa omusomesa oba sheekha owuwo akusomese wekka. Abasomesa baffe bakugu nnyo ng'ate ebisale bisoboka. Okumanya ebisingawo ku nteekateeka eno kuba ku nooti 7 nooti 8 38 46 nooti 4 oba ku website yaffe www.twahiraislamiccentre.com. Twahira Islamic Center Online School, learning made easier.